ne election zinga zitandise waliwo okutandika abantu okugenda mu constituencies okwewandiisa abanalonda kakati awo UPC yazannyawo nnyo kubanga yaddira road block nga 50 neziteeka ku luguudo lw'e Masaka. Kwegamba bino ne bye tulaba olwaleero mu campaigns sabotage je tulaba mu campaigns tetandise lwaleero nti gundi agenda jindi kuba campaign ne bamuteera zi road block mu kubo tagenda tuuka mbawagizi be oba naatuukayo kirongo obudde buweddeko bwa campaign bibadde okuviira ddala mu kalulu kali akasooka. Akalulu ako bwenzijukira ennyo ye musajja mukulu akyali mulamu ayitibwa Israel Mayengo. Yayitwanga omulwanyi yali omu ku balwanyi ab'amaanyi ennyo era tugenda kubeera naye wano mu budde obuddako mu maaso awo. Israel Mayengo yali agenda waabwe Kalangala agenda kwesimbawo tiwali na kidyeri alina kuyita mu Bukakkata Masaka kakati road block yazitandikira Kyengera otanatuuka na Lukaya nga ali mu ssaawa 9 kati ogenda okutuuka eri mu nnyendo gy'anakyamira alyoka agende Bukakkata ng'essaawa ziri mu 10 ate ssaawa 11 basibewo ki baggalewo oyo teyayitamu kakati ne baddira obukodyo bwonna bwali busoboka okukakkana ng'abantu abaali bateeka okugenda okwesimbawo bonna babalemesezza especially mu bitundu gye baalabya ddala nga tebajja kusobola kuyitawo